gavumenti etaddewo pulogulamu eziwerako okulaba nti at least buli muntu aba akola akantu mu nsawo, buli famire eba akola akantu mu nsawo esobola okwebeezaawo. Programs nyingi ne ssente nyingi eziteereddwamu, programs ez'enjawulo. Waliwo programs z'abavubuka, ssente nyingi eziva mu budget ezigenda kulaba abavubuka nga tujja ku bwavu. Waliwo program nga parish development model, milioni 10 buli mwaka. Mulaba akayiringo mukalabi, akasajja ka mutima mubi, akasajja tekaagaliza. Abavubuka mwekwate program za gavumenti mugenda ganyirwamu, muve mu oyo kadingo gwe muli, oyo kadinga agenda basiri wazo Kyagulanyi nane kyayinza kwagaliza muvubuka. Wembagambira nti Kyagulanyi nane kyagaliza bavubuka abamuli okumpi bakusanyusa. Bonna beyaguza lujjo baba bamulu kiseka bagenze kuta audio zabe nga balamu abasuubizo baterereza obulamu. Kali akasajja ka Kyagulanyi Katonda yakakola nga yakola kamu mu nsi. Yakola yaka nawumula. Kyagulanyi omutima gwe mubi tayagala kuba muntu ayitawo. Nze nkubuulira bonna abaana bali nga ku gaali ye kati baliwa. Badduka bakoowa. Oyo Kyagulanyi abaana babira ku gaali ye sente zavanga ebweru bazisindikira abaana ngo Kyagulanyi kimunyiiza. Natukugamba abebweru temuddamu bano bwa sente muziteeka kwenu simu nawayo ne namba ye. Ogoze ne Kyagulanyi sentamu. Abavubuka mwekwate gavumenti, mugoberere enkola za gavumenti, program za gavumenti muziwe obudde, tugenda kusobola okujja mu bwavu. Sente ze twetaaga gavumenti yeziina, ate reading zituwa, naye tweyisiza tutya. Kyagulanyi mugagga nnyo, togamba muntu gadi mu kwota. Nena akatono ko ino okateeka mu ye, omusirwa mu byayondamu bano mu abaaki. Akasajja konna kadde katunulanga akayiringu munda. Na akasajja ka Kyagulanyi. Nze njagala ono mulab Genom was Big Size Bebe Call bampeddeyo sigadde simu za mwezi